mwese agamba asula bulungi ayongedde obudde mu bufumbo bwaffe bali bokwawukana guno omwaka twayongedde tuli 226 ffe bona tugenda okwawukana kyo kyaliwo 226 ate Jasmine tagenda kufa kati asobolera okutwongera tugenda paka mu 228 bw'aba asazeeko alinayo konsati muli bakuwangalira mu bufumbo mwamuganye tugenda kuzza ne ku baana olwa luyimbo olwo N'abawanuka, that is one of the best songs. Naye yaluzizzaako mangu. Bakwalo yaziza naye alayika yakitegedde terunaba kubaako werulaga. Ani ate oluyimbo olw'amaanyi lusigala lw'amaanyi. N'oluzzaako. Tirutaluli. Yani kati concentration naye luno lulungi already. Abadde asobola dupu kigenda mutwala mu concert. Okay, kale. Tuyingiddewo mu kamako olunaku olwaleero omwaka nga guggwako. Bannange siyandiwe bali kunnyambaza we bali kungumikiza bali kwetika mugugu gwa kunnyambaza bannaye poza akwambaza era yazikwambaza oba azikwanogera ne weeyambaza azinyambaza mu nasiba zipu n'alanga fitting up mwana gwe ne batakubonyaabonya inze bana ndandise boutique eyambaza nga manyi wakuwa engoye zo nojja n'enkwambaza oba n'enkwambula nete wajja ojja kwambaza oba oyambule gogulidde ne kanze siyanjiwa aba yanyambaza emirimu gigabanwa azimba ennyumba si yagirongoosa siyanjiba naye mumumpagiririreko akoze kyamaanyi nnyo kirungi nnyo ate era okukolagana n'omuntu ate musigala nga waliwo enkolagana kiba kintu kirungi nnyo siyanji asangibwa Makindye naye wasangibwa zikunyumira waliwo omuntu gwoyambaza engoye ne batakukubira ssimu Ngwezo zikusala. Enabese nje zero. Mulungi ne katugulekere Yesu. Elizio msabutano mnana atano mwenda 18 Makindye awo wasangibwa bambi momo wagire. Simba Automotive Uganda Limited pichipichi ya UG Boss bagirina tuli mukumalako mwaka simanyi kyo badolowooza kuteeka mu kasente bananga basema ba anko ba anti ba mama bajjajja mwakomyo opolaninga tugamba simanya lumusiriwo nayo tulesotya twala tusaba tuleke mu kasipiki ka UG Boss kalekere mama awo kamuwenga yo mutwaro ne tukoyo kubanga tubeera ku simu buli kaseera kukubira ate nawo olumuno ubeera webase ne mutwaro okujja tuyamba mama maguru ega muluma bwalwala tumutwala mu ddwaliro at least sente za treatment ezisooka ne zibanga weeziri then what responding iranga ate omulwadde ataasiddwa kakati kyogenda okukola genda ku matabi gaffe ag'enjawulo weegulire mu cash gwa kasente okalina nenawe atalina kibanja mpola osobola okubanga ate ogendayo nobeera nga weefuna pikipiki yaffe ku kibanja mpola gukyoba okola ofuna bufunyi ndagamuntu baluwa ya LC bakwemera abiri ndagamuntu zaabwe ekyo nekikutambulira bulungi Arapex Style Hesive adhesive ali katale mwabali mu kuzimba ng'ogamba obimba bange njagala bbanga mbuggulawo mu January njagala kubanga ndi innovating ennyumba zange ziggulewo mu January ali buli kimu tuplaningira mwaka gujja katandika kati genda gule adhesive wa Arapex gula grout wa Arapex siba tiles ogenda kulaba omutindo gwa tiles gwotalabanga ku mu nnyumba yo ennyumba egenda labika bulungi ennyumba egenda kunywerera ddala ate akasente ogenda kajjiramu ddala okumala ebbanga lwa nsonga nti kyogenda okubanga okozesezza okusiba tiles kigumu kirungi kyakakasibwa kale enkuka tobongota Pisdiani aliwa na ngambye nti jabadavo na amachago nako olwalero angambye nti akutte ku stage ku muguru ogwa kono najinyenya bwati negano kolaki okutambula naddukayo kati addayo kugenda kunyenya ku muguru gwa ddyo so kitegeeza breakfast addayo bamwadde ku supervisinga yagendo loge enkuba emirimu gaina mingi yanyenya ku stage yaloge enkuba anti era yaliwaawo yemirimu gwe kiwuuba ye mwana muto abayimbi ba Code Base bonna ya buli kimwali yali mu bayimbi naddala ba Code Base bagenda kuyimba of course abayimbi ba Code Base balina okuyimba anada Pisdiani alizo biba mne batayimba balina okuyimba so kusaawa ngambi saa meka nya tubateeke wano kubbiri awo kubbiri erinnya babeera batamiddemu betaka kubbiri awo akawungeza awo naye nga byonna nkuka tobongo takyaweredde omutwalo gumu n'ekitundu Abitex enkofiira yaguze empya batuuseewa abo babaasi bakeera ku makya nga bagenda okulamaga era obala baasi zawe nga zipaakinze n'omanya kati bano beekijja bwemi bano baawano kati tutandika okubonaabona nabo ku makya abajjidde mu baasi ya Kyamaani Kalungu agambye agenda
okujja kukumala naye okuddayo temusigale Kampala bannaye buli ajjaddeyo era ajjabbawo be baleka ate omusange bwana Sayima te basitendese so naye nga byonna bisigala gimu mujje mu nkuuka naye yonna gye muvudde abali mu kwekolamu omulimu sima basi zitusimbula wano ebintu batandise ddo bicommunicating ebwe basimbula ekitandise ddo okuyita so enkuuka it is a must attend basibu ne bannyabo kyekivulo ekiri certified okuyingiriramu omwaka n'essanyu n'ekitiibwa n'emirembe na buli kimu so twesisinkane side zeeyo Kids and Love Daycare and Kindergarten January temwerabira akasente kasevinga ate February tuzabaana ku masomero na Kids and Love Daycare and Kindergarten ly'essomero lyogenda twalamu omwana atandika okusoma at least ayogere ku luzungu wakati mu bulumi nga akasente okawadde naye ng'oluzungu alumanyi bannanga omwana omuwala obukadde bubiri n'omusongera ku bboolo n'agiyita kaati nokamala kisi kuba kaati eno n'okwata penso n'ogiwa maid ate nga teyasonogama oyo musomesa ng'oyo ojja kwettira omuntu kirabika obusiru bwange so kirabika abasomesa si bamagician kukyusa bwongo wamma kakati waliwo ebintu bye tulina oluleka mwaka guno 2023 jonze bye nayogeddeko abawala okubba ebisaati byaffe ebya kampani bye mutuwa mubiyamba ne mubibbira ddala okuleka pini zammwe ffe we tutalaba abawala bala ne baziraba nalekako pini nengaakana oba nasangawo sima oba omulawala yazibba oba oyo alina metal detector yamala n'aziraba n'azisuula mu nedda twayiga oba wakafuma n'ofuna metal detector anti tulina eza pulse tezidetectingibwa metal omwana aba yakata whose pin is this ogamba nakeri ate kati mujatadde naye kati awo bawo ne sister wo ne Ruth oba yabaaki ya Lucy kwano gwange yaŋŋamba brother we asanga akalega kanene mukazi watu talina amabere kukyo ne baana babulesi gwe kino kyana twakyolega akalegako mu kisenge kyo alina gye neetukogulego ogutede neera nakyo kiyitako omugamba bamufera yali agenda kukafunza ayina kati kankubuye ffe abakazi kastompa excuse oba yabulimba kati yabulimba amanje eti yabulimba naye mba sina kyenzizaako kasita bambi ampadde ekitibwa n'abaako kyanga naye ndowooza omuliro gw'abasajja gwazikira gwagwala teguna kye gukola gubanga muzadde akuba mwana wadde gubanga omuntu akulimba naye ate najja n'ebiyengeyenge kati omukolere ki era omuleka tuleka ki kakati tugenda leka ekigambo kyengenda okunnyinnyonnyola naye ng'ekigambo bakiyita projection gwe Sayima okulowooza nti ebitakukolera tebinkolera kino ekintu nkirabye nnyo ku TikTok naddala nga mikolo ne ku mukolo gwaffe guno gwe twamaze gwe mwasaliddeko omugambo omunene basaze n'ebigambo immwe mwennyini nga bwe tewasirizza omusajja kale nammwe babawase babyogedde tuleeta lutambula mukaama bwe yeekalambiriza baliishwala omugambo guno gujja nnyo ng'abantu bakoze emikolo Diani n'ayanjula omwami we mbakadde be tenti ya graduation olyawo nga Diani atuwa kaadi ate nga ayanjula omu ku bakozi bannaffe olimba kaakati alesa okunyanga omu ku bakulu abantu balina kano ka statement, it will end in tears, it will end in tears. Kalinga kale nze katwala nti it is a joke. Then olio najja napostingayo ba video nga lino omwami we ne family nalaga nti ali happy. Comments olumu noziyita muwa wekaza tosobola kubeera happy myaka 5 mu bufumbo mubeereyo ne mukaaba oli mukuseka wakati mu bulumi bannange gwoba gye wayita obulumi bwaliyo eno tebuliyo si buli omuntu bannange munaku mwabakuba ku bantu ennaku si buli omuntu nti alumwa nze by the way nayiga ekintu ekyo nenzijalo ku bantu era nze tojja kunsanga nga neetimbye ennaku yange okabira omuntu ennaku nga tagirina mulekerawo okulowooza nti ekitakolawo tekijja kukola walala mulekerawo ate ekisinga obubi mu ekyo ekintu bambi
it goes to other people. Kati say like young people, omwana yandiyagadde obufumbiro obukolaki. Agenda wulya waliyo babufumbo bwalema abagamba omuliro guli yeeye amaziga miwoobe. Tebalina kigambo kirungi ku mukwano na bufumbo. Wadde. Bazawo mukwano. Oli akuze ne you people mukulidde mu people abakulidde mu nnaku. Ennaku sigame n'ennaku eyokuba nti wakati waliwo kyakulya oba ki, but sad life, they've never been happy. Tebaagala asanyuka. Tebaagala asanyuka. Asanyuka aba yeekoza, aba yeekalambiriza, aba alimba, aba pretendinga, buli kigambo ne bakyogera. Bambi ono omwana badda planning ogendako mu bufumbo. Agenda olaba comments ezisinga z'amaziga za biwoobe. Abagambako nti bannange you people gezaako gendayo, si buli wamu nti nno walina kubeerayo nnaku, ne babavuma ne babaputtinga down. Kati gwe wuwe kiba kyagaana okukola kati because relationship ekolebwa abantu abo babiri nyinza okuba Haffy nga mbadde njala relationship working out eno nengezaako buli kimu ekisoboka anko n'agaana tekitegeeza nti no I can't get a right uncle era oba oliawo mukama byagera te nengwa ku mulala omutuufu ekigendererwa kyange ekyali ekyo relationship working out nekiworking out okitegeera. So and that thing actually goes on and on nti Haffy nsobola olemererwa obufumbo kulokubanga nafuna omusajja ne tutakwatagana n'ozaala omwana oba baganda bonotandika bagamba gwe tokirowoozaako ekyobufumbo olwo basenga abatava mu bisenge byaffe n'agamba bananga basajja babinnya omusajja agenda kubonyaabonya okola kintu muleka agende gwe oyinza okuba gwe empisa zo zakulemesa oba omusajja gwafuna yali si mulungi oba kyakulema kutegeera omanyi laavu eruliziringanga nguudo za Afirika otambulira kusala madu nolowooza yenna mufu kumbe oli wakuleekaana wali ekinnya otuka n'oterera bw'otuuka newakulwasa ate walamu n'osanga ekiruddunga wafu n'okkira paka emunyonyonga walamu kakati gwe bw'onsanga ewakuleekaana nga yennya bwetu n'ogamba ekkubo lya wano lyasukka obubi kumbe awo mpitawo buyisi nina mu maaso gye ngenda otuuka ewalamu kakati mumulekera okujajingira relationships zammwe mubasangidde nga bali mu buzibu balina mu maaso gye bitambula ebirungi ate ne bitambula bulungi nnyo ate era ffenna mu bulamu tukimanyi olaba Katonda akuwa obulamu n'oweza myaka 40 ago ng'oliwo oli mulamu ujeesa ofiirwa nga bwe bitambula mu families endala niyine okugenda ofunayo ekizibu nga sina kyekinene nnyo n'owulira nga ne Katonda wotandisa omwevuma hamba tuno obulamu bwe tusomako obusomi bwe tuyiga obuyizi bwe tulivinga nga tetwakula nga tubumanyi so mbadde nsaba mukwano gwaliyo ng'olina kyoyagala otambuza oyagala tandika kukola ate kize ne mukola kati abaana bagamba ate tuyina emirimu ne bwokola era togaggawala simala budde bwange sigenda tawana genda kukola baba ba Haffy bakoledde emyaka 2 talina yadde akamotoka talina yadde akapoloti gwani yagamba nti nno bwe baali bakunaaza olweza lwegwe waliko okitegeera go and try out ekikyo ate naawe gwe ekikyo nga kyagaana working out tolowooza ti n'ekyomulala tekijja working out ye gwani yagamba nti kyo kyagaana okitegeera ani yagamba gezaako lwaki mwekubagiza bwe kiba kiganyi wano gezaako wano obulamu butambule simple wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe